Ile banga linamala ngani oxygen buli ajjanga nandabako yakabanga oba nga tamanyi nnyo ko oxygen wamala ebanga ki namala ko oxygen emyezi gyali ngandozo obeena like 4 months ngosiza ko oxygen ngansiza ko oxygen rabutwa yes nga buli banzi jako bati katono nnyo abasawo baga mujimuzeeko era kyenebaza nti nalina care y'abasawo abasawo banyamba nnyo okuva eri Khalifa hospital NMC hospital nenkomawo ne wane eno kuli Memorial Hospital liri awo ngagenda ekigo banyamba like they were there for me banyamba okusinzira ku mbeera gye nayitamu n'abantu abansabira kati obutwa bwalinga bukuyisa butya wazimba olubuto wabeera otya nga nkogga ngeno olubuto oluzimba bwe luti kati nga namwe ebintu ebikaluba leke nga lukaluba nazimba olubuto batugamba nti n'abaana Bwamalaaya babeeranga okusaluniyo nga basimbyawo layini nga we balindira ensonga ojogera ekigambo Malaaya si banneeko kale ba big boss kubafeze tabayitanga ba mulimu ne bakibosire yesya nga be batuma abaana nga bo tebakola mirimu waliwo gye bali abakyala abakola edda nga tebakyakola yes nga ina abaana be 20 abawala yalina abaana balinga 15 naye nga buli mwana amutekamu visa wane Uganda n'amutikka n'amugamba otuuka era ogenda kumpa bukadaaga ate nga azisasula of course yalina nga abaana nga at least olunaku bayinza omuwa 5 gye mitwalo ngaaga kati obanga olina abaana 10 oba oli mu ssente mmeka nga buli mwana muwe 5 olunaku ate nno kati waliwo bimanyi yegwe nali manyi yabaddiranga olwa akatuka bwa passport yo nagiwamba libanga gwatiro okitegeera kati abamu tebasulawo apangisa luumu eyo n'agitekamu ebitanda bulungi nnyo nga bagenda kukolerawo mirimu gyabwe egyo egyaba abantu kati kibosire yapangiseyo luumu babaana bajja ne bakolerawo ne bamusasula kati munnaye nga baleeta omupataani kati abaana abo baali tebasulawo wenye nti guba bwe guti guvumbo nenga ali millions and millions of money so omupataani oyo yatusesa kati yajja nagamba brother your sister ng'akaaba jjukira ekiriwo kati nga omanye tebakkiriza bwa kwetunda obwo biki kati omupataani yennyini nnyini tasobola genda ku poliisi awaabe kubanga bagula nneevu baba bajja mmukwata talina byogera kati nti omwana wamukuba bamukubidde eddala akasente aba akoze eki aba mumazeeyo kati wano wajjamu engoye sente ng'azinga mu mpale kati bajjamu bamwanguya kubanza oli yaŋŋamba saabikola ko tebagamba mbu nakola ki naye nze nali mbimanyi nze nali mbimanyi engeri gye balinga bakola ki bakolamu yes kati bwajja omupataani bamwanguya bafuba okulanga empale bagimugjeemu yonna babeera babiri abeera omu kati buliza bakola bwe bati omuwala amuyingiza ng'oli gyali wansi w'ekitanda oba mu kikateni okitegeera oba mu kikateni kati omupataani agenda okujja alowooza mbu oli ali mwogu omu kumbe wali ali mu kitanda kati ono bamala okugira bw'ati amugizeegizaawo mangu kasi ono kasaategeera nti amaze omukyambuwa ayinza n'obutamwebakako namugaasa okompe sente kasi tabategeera juka muba amaze otegeragana sente lwotukana mugaasa okompe ezange kati bwaba mwategeraganya nusu 10 n'omupataani kati yona abala nti waliwo sente endala ezikola ki okwala ekikumi kye n'okimuwa then kati bino akadde wogiramu akwangu kulaba ng'oggyemu engoye ejjukira bali busajja bwattu nga bw'omanyi eri amadduba bangi afuba okulaba ng'engoye oziggyemu kati kasita ozigyamu booti ono mulala akwata mu nsawo zo ng'akola ki ng'ajjamu sente kati ono kasa kitegeera nti oli sente aziggyemu ayinza n'obutakola ki n'obutamukkiriza kumwebakako waluno omulayira bwattu bwe yakola by the way abaana yabayisanga nnyo bubi naye nga ate bakyaliibe okuba n'ekirala ekiriwo nti abamu babaabwe mukazi akuwasa omukazi akuwasa bawe yabeera wansi nga gwokola Bwamalaaya yes abangi nnyo babawasiza abaana bavudde ne mu zitaxi kate ekizinga okuba ekyobusiru kwaba abantu bakuwasa nobeerabeera n'omulimu gwe gwolina okuba ng'okola ki nti omukazi asobola okuleeta omusajja nagasooka ove ku buliri sooka oveeko mala okukola n'ofuluma ku madala n'otula ku madala bawo nasooka basinga okuba muli abangi ng'ogyeko abafirika kuba nabo kati bayitirira obungi so kati obulamu bwe butyo bubeera nti bali abaana nze manyi ba boss kubanze bankwasako n'omulimu mu baside beri
nga baagala mpeeyo abo abaana abawala nino okubantiza abo abaana be nali nfunamu ssente babe bajja kusaala of course nga basala ka mohawk okitegeera nga enviiri biki byonna ebyo kusiba kati nga sinawe out yenyiza gamambu nkubira CID mugaye nti ono wuno akola bwati ne bwati. Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School, off Rumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708-842-821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you. Abalungi abali ku HK Media tukomyewo nate ndino mwana mulenzi Yasin ku Emboozi Yekyeeyo. Tunyumya ku bulamu obuli ku Kyeeyo. Twatandikira ku bulamu bwe abaana b'omu Abu Dhabi mumumanyi bulungi. So tukomyewo mu episode 3 jona kwata esimyo. Tukomyewo mu episode 3 ate okubeera nti twongera okubaweereza mwe balenye okutulaba mwe balenye okutwagala abaana mwandaga nti Yasini mumwagadde ebigambo byayogera ddala bituufu naffe ne tukonamu stamp ne tugamba nti every week tugenda kubeera tubaweerezaayo ka episode mwe bala okutulaba mwe bala okutwagala mwe bala okusubscribinga bagala fa BBH Travels bateekamu omusayi kulaba nga shetambula bulungi bakugamba nti genda ofune visa eri discounted toddamu kukkiriza muntu akukolera visa akujjeko visa ya bei nnyo ate on top of which visa nemala ennaku nga 15 visa efulumirawo bakubire ku namba y'essimu gy'olaba wammanga bw'oba oli mu kiyumba osobola okusevinga mpola akasente kunoga nti nze wennaafulumira sidda Kampala banteeka ku kisaawe nga nkomawo emabega nga nkozeseza BBH Travels njagala okubebaza nti mubala okutulaba aba Platinum Wellness Spa nabo we bali nnyo okubeera nti no bakolako amasajja akali very discounted ogendako musitimu yabwe nogendako ne musauna omwana ono yategeera bulaka bannaye musanisa okuddamu okulaba nange bwetyo waalaikum salaamu warahmatullahi wabarakatu ogamboozi alhamdulillah ndi bulungi Yasini bannaye abakamulaba omulundi ogusooka twasooka nitukola episode yaffe yasooka nga tunyumiza ku ngeri gye babasiba mukomera ku misango egitaliimu nga bamuwaayiriza nti batta omuyindi naddamu n'atunyumiza mu episode ey'okubiri nti baamuwa obutwa yamuwa obutwa bwe yamulaba nga mulamu yalabanga alabye omuzimu so tukomyewo olunaku olwaleero atubulire ku bulamu mu Abu Dhabi in general naye nga tetunaba abantu kuba nti no tweyongerayo njagala tusooke tubazeeko emabega wano ng'olwadde obulwadde ng'oli kundidwe ogenda kufa abannayuganda batandika okusondera akasente Uganda nga bansondera nga buli kyoyogera oyogera kinga ffe twakusondera kati ano bagenda okuŋŋamba ebyo ngolongo kwenye nkomyewo nga tebategere nakutegeera nti oba nadda kwaba mbali bamanyi nti nabika okufa ngenda kufa naye Allah nansaasira nanziriramu bulamu n'abumpa so kati munnaye we nkomawo beerawo ekyasinga okunnyigamu samanya meka abansondera naye nze ng'oli wakulaba bakikwesanga advantage nti oli asobola okujja nayagala akulinnyeko bw'ogezaako omugambako nagamba oyogeraki gwe twakusondera okitegeera wali ogenda kufa sebiseera ebisinga nga tomanya ali yansonda ate abasinga okusonda be nali mmanyi nga teboogera nnyo so kyekyo bwekito bwe kyali munnaye n'embeera n'eyo embeera mpozi nekyera nti abantu nafunamu tutumu ku bantu abamu we nali nga nteredde kuba n'abali batammanyi bantegeera era bangi bajjako okundaba ne bajja ewange ne babeerawo nange kyenakola Allah yansaasira ne mbagabula ekijjulo nakola edduwa yange ne mbayita era ne bajja ne tulya ffenna eyakuwa obutwa teyajja kulya ku muceere piraawo already yali tasobola kuba n'ekizimbe era atandise okiddukako ng'atidde ekizimbe yakiddukako by the way bannaye mulekerawo okwagaliza ebintu ebibi temumanyi bantu gye basabira nze nkubuulira odda ku mukazi n'otandika omuvumoko ku social media n'omukonjera ebigambo n'oyogera kino naye nga togendangako na mukyaki ng'omukazi nsiba ku musaale swala 5 n'enzikuba wali
kankubulire oba tomanyi kyolwanyiza mulekera olwana n'abantu ze tulina ane n'omuntu ng'alwanyisa omuntu ngayagala akusuule nga siye katonda on top of which ng'oyo omuntu alwawo n'ogenda ne mukyaki okusaba oshegeera naye ng'ali mu kuyomba n'omuntu asiba ku musaalo n'asala subuhi dhuhuli aswiri magaribi paka kuisha olunaku lwonna n'asiba ng'asaba gwe ng'osiibye eyo ng'omugeya kuteekako embeera naye nga bambi tolina kyoyinza kubanga okola kuba olabadde bw'oba tomanyi lunaku lwanca we lunaabeera tolina kulaga nnyo omuntu gwe nja kukola kino kuba olunaku olwenkya gwe olumanyi omanyi we lunaaca kati omuntu yenna nga tamanyi lunaku lwanca we lunaa mpozi ng'oli amanyi nti enkya manyi ngenda kuba bwenti naye ffenna tuba n'essuubi n'ogamba enkya na pulogulaamu bweti netatuuka ne bikyukamu ne birema kiringa woonogamba okusaba visa bakwandika visa ezo zangu okufuluma tugeze n'omanya nti lukushuwa ddiiro ogenda Canada kameramani ali mukulya leero n'atufaako n'ogenda ne bakulemesa visa eyo okitegeera kati obulamu bwe butyo bubeera mpozi n'ekirala nti abantu balina emitima emibi naye emitima emibi bw'ojja okoma okuba nagwo tosobola kubeerawo nnyo tosobola kubeera ekyo kyoyagala obeere ne bona olagira omuntu omugamba nti ngenda kukolimira ogenda kukola kuba nze babinkolimirako by the way olina onagamba ekinenge n'ogaa kati onaafa kinensi naye obulamu ne busigala nga bukola ki nga butambula nga weebuli so tuyigira mu bintu bingi nnyo kati nze nafuna obulwadde nayiga ne mmanya abantu ne mbategeera era kati sikyali muntu ayinza kuddaawo nti oba nnyinza okubeeraawo obulamu butwale nnyo kuba obulamu tomanya nkya tomanya oba olunaku lunaggwa lutya so webaza Katonda nze nalwaire ebbanga linamala nga ndiko oxygen buli ajjanga nandabako yakaabanga oba nga tamumanyi nnyo ku oxygen wamalayo ebbanga ki namala ku oxygen emyezi gyalinga ndowooza oba ena like 4 months ng'osiza ku oxygen nga nsiza ku oxygen lwabutwa yes nga buli banzijako we bati katono nnyo abasawo bagamba mugimuzzeeko era kye neebaza nti nalina keya y'abasawo abasawo banyamba nnyo okuva eri Khalifa hospital NMC hospital nenkomawo ne wano eno kuli Memorial Hospital liri awo ngagenda ekigo banyamba like they were there for me banyamba okusinzira ku mbeera gye nayitamu n'abantu abansabira kati obutwa bwalinga bukuyisa butya wazimba olubuto wabeera otya nga nkogga ngeno olubuto oluzimba bwe luti kati nga namu ebintu ebikaluba leke nga lukaluba nazimba olubuto era singa sayambibwa nnyo zaali lugenda baluka oba lusiba lwabike era nja kulaga actually nja kulaga bifaananyi nja kulaga video ezo zirabe gwajja okuŋŋamba nti mbutuufu kuba nakogga nga nsigazaako mutwe nga bono sigaza omutwe ngeri wakulaba nakuba siri mutazimbya lubuto sikyo siri muya wenna ne kati nze nakogganga ng'ate n'olubuto gye lungolo kubanga luzimba bwe ruti oba nfuna so Allah nansaasira era neebaza nnyo kuba nze sina gwe nnyinza kwesigamako okuleka Allah yekka wallahi nentereera bulamu weebuli ondaba nfaanana bubi nalabye abakyala mu comment section nga bagamba kyandise embeera zekigozi mpozi kikyakyenyiza okwebaza ku bantu abantu bonna baali babeddewo mu bulamu bwange wadde oli yakola kyoba ki era ojja kupa akadde n'abantu bajja okwebaza nga bo bayinza nti obaana bavaako naye nga lweri mbeebaza batugamba nti n'abaana bamalaaya babeeranga okusaluniyo nga basimbyawo layini nga we balindira ensonga ojogerako ekigambo malaaya banneeko kale ba big boss kubaffe tabayitanga mulimu ne bakibosire yeesya nga be batuma abaana nga bo tebakola mirimu waliwo gye bali abakyala abaakola edda nga tebakyakola yes nga ina abaana be 20 abawala nga bagenda ne bakola ne baleeta mane kati olwo nga basasula batya kati kankunyumiza omusijja mwogera linnya yalina abaana balinga 15 naye nga buli mwana amuteekamu visa wane Uganda n'amutikka n'amugamba otuuka era ogenda kumpa bukadaaga ate nga azisasula of course yalina nga abaana nga at least olunaku bayinza omuwa 5 gye mitwalo ngaaga kati obanga olina abaana 10 oba oli musende mmeka nga buli mwana muwe 5 olunaku ate nno kati waliwo bimanyi ye gwe nali manyi yabaddiranga olwa akatuka bwati passport yo n'agiwamba
okitegeera naganze sente zange onobozi mazeeyo nkuddiza akataboko kati embeera abaana gye bayitamu nengira abaana bajja nga sente azikubye ate ezo sente nazo nga mulimu ne bali nazikuba omulundi ogwo ngazikuba ati otegeeza ki nazikuba ababangali kati kino kankunyumize abantu bonna bali mu UAE bamanya ababangali bamanya abapataani omupataani ebiseera ebisinga abali abamu nga tebalina byogera ate bakola emirimu kati omupataani akunganya sente ez'emyaka 10 gyamaze mu UAE nga ziri wano kati ku bipale bambala ebipale biri obimanya ebipale kati gola omupataani ng'azimbye wano bw'ati oyinza ogamba nti ki kumbe ataddewo majja kati kankunyumize tulina vira gye twaliko abo abaana banneeko at first kati nga omanyi nti bali tebawula baddugavu abaana babba omupataani bamukuba ssente zajala emitwalo banga 2.5 kati bagenda ogimukuba bamufulumya wabweru bo balina enkola gye bakolamu ebintu byabwe balina kye bayita wano sijja kyogera bafuna luumu balina erinnya lye bagiyita bwe nakyogera kinaasawuninga kitya bagiyita something like that kati ndaba wosese tekiddiwabwe kati ebbagire gwatiro libanga gwatiro okitegeera kati abamu tebasulawo apangisa luumu eyo n'agiteekamu ebitanda bulungi nnyo nga bagenda kukolawo mirimu gyabwe egyo egyaba abantu kati kiboosire yapangiseyo luumu baba abaana bajja ne bakolerawo ne bamusasula kati munnaaye nga baleeta omupataani kati abaana abo baali tebasulawo wennyini naye baali bapangisawo luumu yaabwe ngera bamala okukola emirimu gye bagiggala ne bakola ki ne bagenda gye basula kati ate ffe twali tusulawo okwo kwennyini ku kizimbe kati mu ne bakuba omupataani bamuleeta bo balina abagezi baba ne bakyali baabwe nga gayabaawo n'emmotoka stand by nti otumala okumubba talina kyagenda kukola tumufulumya kifuba tumuyingiza mu mmotoka n'omuvuga tugeze n'omuvuga okuvanga wano omuvuga kilomita ng'emu n'omusuulaawo n'omugava mu mmotoka ate by force kwaba abaana bannayuganda kuba bannayuganda bamanyi abana ennyama kati buli obusajja buli awo bwe butyo okitegeera kati munnaaye babba omupataani kati babba omupataani ffe tetwamanya bamugjamu mugundi mbu bamuvuga bamutwala kati omupataani akomawo bo bamaze okulodde bagenze kati batusanga kwa bweru awo omupataani twamusanga yajja n'agwa mu kkuba n'agamba Africa my money Africa kati n'atugamba anzijokezaamu omuki omwalabu we yamufuuyira perfume masikini gwe omupataani yagwa mu kkubo wakati n'akuba enduulu n'agamba my money for years nga abaana bazitutte mitwalo emeka? 2.5 miliyoni nga 25 miliyoni 25 nga bazijukira abo abapataani bagira balongoosa bayita mu bintu bingi bakolanga ba kitchen kati tebateeka sente zaabwe mu mabanka eva ziba wano bwe wati era omupataani asindika ekigaali omanyi nti ne Dubai basindika ebigaali abapataani basindika ekigaali ate okuba nga mwetisi wa migugu nga yagijja ku bus station n'azitwala paka Bapakistani babangaali era abo bo be bantu ababeera ne change n'omusanga aba ne change yes kati jukira sente zeeri akakadde ka wano luba 10 lwawamu ozitegeera kati abo n'omugugu gwa sente bwe guti kuba ziba tezimumenya nnyo nti guba bwe guti guvumbwa nenga ali millions and millions of money so omupataani oyo yatusesa kati yajja n'agamba brother your sister ng'akaaba jukira ekiriwo kati nga omanye tebakkiriza bwa kwetunda obwo biki kati omupataani yennyini nnyini tasobola agenda ku poliisi awaabe kubanga bagula nneevu baba bajja mumukwata talina byogera kati nti omwana wamukuba bamukubidde eddala akasente aba akoze eki
abamumazeeyo. Kati wano wajjamu engoye sente ng'azinga mu mpale. Kati wajjamu bamwanguya kubanza oli yaŋŋamba sibikola saabikola ko tebagamba mbu nakola ki naye nze nali mbimanyi nze nali mbimanyi engeri gye balinga bakola ki bakolamu. Yes kati bwajja omupatani bamwanguya bafuba okulanga empale bagimugjeemu yonna babeera babiri abeera omu. Kati buliza bakola bwe bati omuwala amuyingiza ng'oli gyali wansi w'ekitanda oba mu kikateni okitegeera oba mu kikateni kati omupatani agenda okujja alowooza mbu oli ali mwogu omu kumbe wali ali mu kitanda. Kati ono bamala okugira bw'ati amugizeegizaawo mangu mangu kasi ono kasa ategeera nti amaze omukyambuwa ayinza n'obutamwebakako namugaasa okompe sente kasita bategeera juka mu bamaze otegeragana sente tukana mugaasa okompe zange kati bwaba mwategeraganya nusu 10 n'omupatani kati yona abalanti waliwo sente endala ezikola ki okwala 10 kye n'okimuwa then kati bino akadde wogiramu akwangu kulaba ng'oggyemu engoye ejjukira bali busajja bwattu nga bw'omanyi eri amadduba bangi afuba okulaba ng'engoye oziggyemu kati kasita ozigyamu booti ono mulala akwata mu nsawo zo ng'akola ki ng'ajjamu sente kati ono kasa kitegeera nti oli sente aziggyemu ayinza n'obutakola ki n'obutamukkiriza kumwebakako oba kitegedde aye obusungu bugirawo awo n'anyigirawo kalasi oba namugamba oba owunyosa out kati ono oleda amulenzi abawo ku stand by wali eri era olugira bw'ati kasamuga take him nga bamufulumya gate kwegamba emizannyo zajja kimafiya okutuuka ku ekyo nnyo naye kati ono abeera wansi mu kitanda abeera atya loyo oba loyo tabbako ku ssente ofukosi bazibba olonzi negwe nali mmanyiira nakubanga omitwalo ebiri naga nkubye gumu oba nkubye walundi omulaira bwatu bwe yakola by the way abaana yabayisanga nnyo bubi naye nga ate bakyaliibe okuba nekyalo ekiriwo nti abo abamu babaabwe mukazi akuwasa bawe yabeera wansi nga gwokola Bwamalaaya. Yes abangi nnyo babawasiza abaana bavudde ne mu zi taxi kate ekizinga okuba ekyobusiru kwaba abantu bakuwasa nobeerabeera n'omulimu gwe gwolina okuba ng'okola ki nti omukazi asobola okuleeta omusajja naga sooka ove ku buliri sooka oveeko mala okukola n'ofuluma ku madala n'otula ku madala bawo n'asooka n'amala okukola mukazi n'amala okumaliriza byakola eri n'olyoka odda n'oyingira mu buliri otegere kyegeza kugamba nga bamadamu be bawasizza nti madamu asobola okuwasa gwe naga buli kimu ngenda kikuwa kuba ebyo nkimanyi baaliyo bangi ate ng'akola omulimu ogwo oli ku visa ye ya myaka 2 no banga toli ku visa bangi abamu babeerawo nga bavudde yagira mu kampani ya taxi ali mu taxi kati n'amala n'agamba kankole ki kati abasinga ekisingo bawugula ndala bavubuka abamuwasa banga badde akola mu taxi yeerabira n'omulimu gwe kuba kimanyi omukazi ajja muwayo akasente yakwata mu nsawo ayinza ofisa 10 yes abamu n'abiva nako n'agamba kambeerewo nga nkola ki kati bakyali bange abakombe batukwatira abagaye bamu be batukwatirako bwe basiba emirimu gye bali bazzeemu okukola kyobula nti wegyatuka ekisaana ne giyiika ate baabonaabona nnyo ne badda mu mbeera y'okubba bakafeero kuba gyatuka ekisaana ne gikola ki ne giyiika emirimu ne giba nga giweddewo ajjukira kati ebyeri luli tebyalinga nga kati nga ebiri ennaku zino eno oli ate byali byala nnyo luli ate abapatani baati banakubuuka nnyo okitegeera nga ne security terina nnyo eyo mbeera nga tekola ki tefaayo nnyo so kati awo mbeera obulamu bwe buti bwe bwali nga bwe butambulira eyo mu abo abantu abapatani nze kye nabakakasaako jjukira abapatani abo lwaki abasinga balinga tebalina nnyo byogera batugamba Khalifa abamu ku bannannyini nsi eyo maama wa Khalifa ndoze yali mpatani yali mpakistani kati bakodomi nga babaleka kitegeera babaleka ne bakola bene bakola ki bye baagala kyora ndipo batukanga ekiseera nga gw'omuddugavu bakusanga tulina byogera ebiseera babakwata bubi nnyo n'omupatani gwamuleka n'akola ki n'agenda so baali babaddiramu baali babaddiramu nakuba kati bakyusaamu ennaku zino ndowooza kati babakwata ebyaddala era babasiba naye nga oluli balingayo batebakola era omupatani yasinga okuba muli obungi ate abatalina byogera abatalina byogera be basinga okuba muli abangi ng'ogyeko abafirika kuba nabo kati bayitirira obungi so kati obulamu bwe butyo bubeera nti bali abaana nze manyi babosi kubanze bankwasako n'omulimu mu basaidi beeri nga baagala mpeeyo abo abaana
nino kubantiza abaana be nali nfuna mu sente babe bajja kusala of course abasala ka moha okitegeera nga enviiri biki byonna ebyo kusiba kati nga sina way out yenyiza gamambu nkubira CID mugaye nti ono wuno akola bwati ne bwati okitegeera naye ate era mulimu bannayuganda ate abalina ogwo omuze omubi bawaayo bannaabwe nakati gye bali ate bannayuganda balina n'okukimanya ti mulimu bannayuganda era CID yes waliwo bannayuganda abapoliisi babiri nga waliwo omuwala wa poliisi munnayuganda ali mu Abu Dhabi then naye abasaidi bemmanyi nga bo ba CID bannayuganda yes kubeera abamu yajjanga n'ewange akwandi abantu abamu baba tebabimanyi bumanya era tasobola nakubuuka nti nnoki no era yes kati ate ne bana abaana kati wano mwana gwemanyi yagenda nga weyita natukeyo nagenda mu defense naba nga akola mu defense mu majegeri nenga alinga weyita ne bamuzayo n'asoma ne kale sawa zibamu ku baspai baki ba Dubai police ba Dubai police kati bali kye bakola omusajja kyakola kati ekiriwe ennaku zino baddiranga buli ggwanga lyonna baddira nga mulimu baddira ku buli ggwanga nga waliwo omuddugavu alina okuspayingira gavumenti yeeri yes waliwo omuddugavu nga alina okuspayingira gavumenti yeeri tugeze nti nno oli muki oli munnayuganda waliwo munnayuganda ng'ali mu poliisi eyo nga spaayi oli mu Zimbabwe waliwo mu Zimbabwe oli mu Nigeria waliwo mu Nigeria era batukanga kiseera nga bannayuganda batuuse kati abanigeria babba nnyo nga bamukwata namutwala ku polisi bamubuuza oli muki ng'agamba munnayuganda kati era omusajja kyeyakola yateekawo omuddugavu yennyini nti bw'ojja n'ogamba oli munnayuganda nga toli bakola ki bajja ne bayita munnayuganda oyo namugamba yogera naye kati oyo yakuwayo n'agamba ono Munigeria ono si munnayuganda bwe bati obulamu bw'abantu bwebagezaho kuba nga butambula mu mbeera eyo naye nga abaana obulamu bwe batambuliramu si bwe buli awo nti bulungi nnyo si bwangu for example Neko nga bwe bamukwata for example nga bamuzabuza nga bwe bamusanze of course kati ekirala ekiri eri poliisi bwejja nekusanga oba obadde mu mpale yokka nga eri bweti ng'obadde oli malaaya bakutwala booto tewalino kirala kye bakutwala nakyo era abaana bafiiriddwa nnyo ebintu byabwe nnyo obulamu bwabwe babumalira eyo ne bwe ziba ssente ng'obadde ozirese mu nnyumba kasita bakukwata ng'oli Neeko osobola tosimattuka era olina okubanga oli musabi nnyo nze waliwo omuwala ye namugirako llo oli omuwala yakubanga ssente zomu kubana balinga basinga okuba ssente yabbanga ssente naye nga poliisi emukwata poliisi neemuta nga bamukwata ne bamuta nga kiki bali bamukazaako nga bagalayika mulogo alayika alina egyalinga abakola ki naye ate nze ensi eri nagyewuunya eyo ensi ne bw'ogibeeramu okumala ebbanga lyonna ng'okola ezo saga either okomekereza bakudipootinze oba yes oba nga tofunye ssente oba nga bakusibyemu ekimu ku ebyo amasiga g'abantu bw'oŋŋamba nti nno mubangali yagweri n'agira n'alayo enduulu ababangali bo baakaabanga ate nakati bakyakaba kuba tebategeera kuba ekisogerera kinga nti tebategeera kale bambi nga bw'omanyi obutonde bubeerawo mutwe n'oba olina okubanja oba n'ekibanja kati abo abantu bagenda abamu kati mulimu ne bano bandi mu zi kampani asula tugeze basula eyo fujeira basula wa yes kati alina budde bwajjagira omusala we gujja agamba kati kino 15 kangende mpenyeko kitegeera ino okola watano ddira mu 5 15 kangende nkutobola abantu abamu nti osobola okubeera eyo bambi serero tadda nazo nobeera eyo emyaka n'emyaka nga kiki ng'oli mu overstay nga toli mu overstay nengo maito ina sente Uganda anti buli kasala kati kankunyumize ka story nze bwe nali nakajja wale kyali wangomu kyali oyo nga nze sinabatandika kukola
Ku HK Media nga bulijjo mbeerawo nnyo okubatusaako ebyo bye mwagala olaba. Tukyalina omwami Yasin ono ayise mu bintu bingi. Obulamu Abu Dhabi eyo si bwangu. Abantu mutegedde ku bulamu Dubai. Kirina najja n'akubuulira kino. Ono n'akubuulira kiri. Tetulabangako omuntu avaayo n'akiikirira ab'omu Abu Dhabi. Olunaku olwaleero tulina Yasin mu episode yaffe ey'obulamu ku Kyeeyo atunnyonnyolamuko. So kati tukomyo tugamba nti basobola okukudipotinga ne bakukomyawo nga toyina yadde n'akantu koolina. Abeera tasobola kusindika ssente tebamana biwandiiko. No, abaana kati abaana bakati eri baafuuka modernized. Abaana balina zi mobile money. Nti omwana asobola okuba ne ssente n'amugamba nti erayo ssente zange ku gundi bwezi ne bwezi. Mobile koma ku bukadde 6. Koma ku bukadde kati 7. Neera abaana ssente bazikola ki? Baziweereza. Asobola okuteeka ku mobile money n'ateekayo ssente bwezi n'afuna mobile money endala n'amugamba nti erayo ssente bwezi okitegeera. Nesobola okuba nga zituuka. Ekyo kyangu. Kati pozi n'ekino ekyabalala sewe ezo ensi sewe zirimu Uganda ababedde. Ababedde. Mwabuda pijesi zo ulira ababedde pozi ne Sharija. Ababedde gye bali ne Dubai. Dubai abasajja gye bali abalina ssente. Kati wakuba kati mulimu abaana abakubira ddala ssente nga nnyingi. Abba ssente n'agenda nga tesobola kufuluma direct. Kati n'anoonya mulimu exchange ezimu nga zo zaategeera abaana nti basobola okuba babbi ba ssente. Ezo exchange ezimu emu yina ya musumaali. Ba ssente n'ogenda ewe naganze nyagala percentage bweti. Kati yo percentage gw'olumwanga nti ssente zogenda ziwayalinga. Okitegeera. Wakati mulimu n'abamu abagezi abaga nti ssente bwezito bwe ziri nti nnyingi nti Uganda bagenda zikuwa cash gwe zimpe waneene. Naye nawe oba olina kubanga oli mugezi kuba bamwe kati Uganda ensi bwe yatuuka yafuuka nzibu nnyo. Asobola nti ziri meka nti milioni 15 nti bagenda zikuwa cash eri. Naye naawe olina okubako n'abantu kwa yennyini agenti nti bagenda zikuwa eri cash. Asobola okupangira era yennyini era ne bazikuggyako. Ate ng'eri ozimuwadde okitegeera. Kati olina kubanga oli mugezi. Oli steady. So obulamu bwe buti buli abaana ssente bazikola ki? Baba nazo. Mobile money yajja abaana bagezi. Kati babalenzi bakola batyo ofuna ssente kuba kati abawala waliwo enkola ey'obwamalaaya nti babbako ku bantu ssente ng'oggyeko ebyokutta abantu bye twalaba ne bakafeero. Waliyo abavubuka abalina ssente gye bali nabo babeera mu bwamalaaya. Kati kagambe kati waliwo abavubuka bali abaleeri nga beetega bwetezi nga bagenda mu mabaala nga kyakola ekinene nnyo okukola mubiri kirevu kikola bulungi nnyo kunya bulungi kwambala kusitulabuzi bunyama ati oli muddugavu nagenda mu bala ne yeetega gye bali abaka n'ekyayo kyajjawo kati bannayuganda bafuuka abazibu nnyo kati badda mu kwagala okulya ebisiyaga. Era abaana bali eri abamugo omulaba abasinga bayingira embeera eyo kuba nti jjukira ekisiyaga eri mu bawalabu kya kingi bo baba ne ssente. Jjukira kati bo abawalabu engeri gye balwawo okuwasa tebaagala nnyo kujja straight ki kati alaba omuvubuka ng'oyo ng'alina kukola ki kumulya ki sole nga yaba yakimanyiira. Kati gye bali abavubuka bangi abamu babatika nobatika ne be nali mmanyi abamu nga tebalina nnyo byogera naye nga kwetega agenda amabaala n'afuna omuwalabu n'amutwala n'amuwa apatimenti. Ng'omulimu mu apatimenti ya muwalabu nga yakuwa buli kimu. Yakuwa buli kimu ng'omulimu gwe gwakukola ki gwakwepiica ogwo gwakukola ezo sitole. Kati abaana gye bali abavubuka nga bo yeteeko lyabwe nga bwatyo bwakola yeteeko lye nti ajja kujja anyume agende mu bbaala yeetege omukazi okitegeera. So kati n'obwo obulamu bwe buto abaana gye babutambuzaamu. N'ekirala kati waliwo bino ebya golodi okufeka golodi ayo ali feeke biki era abaana bwe babalira balira omwo n'akuba omuzannyo ogwe kuba beeri bawutufumuko by the way n'akuba omuzannyo sere ne zikola ki golodi yennyini golodi yennyini najja namugamba nti ono naye nga mufufe gold n'amuguza omuyindi n'amuguza abo abawalabu sere singa abawalabu be basinga okukola ki n'amukuba ssente nnyingi n'amala n'abuuka n'agenda akasente akalina goloza ali eri emirimu kati waliwo omukulu omu wano eno yasasanyanga ssente ali Dubai goza akola ki asigala mu nnyumba ye n'abaza n'agamba nti ono ali bwati ne bwati waliwo n'omu wanene alina ssente kuba ye ssente yazibala bulungi ate yazikolamu ekyomugaso ekyaddala kuba mugagga naye yagenda n'abeera y'omu ku yagenda n'apangisa ku Burj Khalifa n'abeerako nga mwana Munnayuganda neera we yakuba omulundi ogu
naliko e Dubai eyo nendaba bano abaali baganda ba Ivan Semwanga abatambulanga ne Ivan Semwanga nabakubira ku birthday ya Semwanga njagala bampe interview ne bangamba bali ku Burj Khalifa kati omwana yenanga ayitadde mu ssente ezo ne bangamba tuli ku Burj Khalifa we twebase natyane nga what the fuck kati gwe bagwe kyolaba na Uganda nga bo balina ssente n'ekyemanyi ekyo kyo nkyogera si kirumamu ng'omanyi oli mu company ng'omanyi okolera salary e Dubai Abu Dhabi wa tasobola kufunayo ssente za bugagga abantu tobamalaamu maanyi anti wulira sibamalaamu maanyi kubanga omuntu osoofuna capital n'ojja wano n'osanga omukisa gwe kyenyinza okugamba ne kino kankyogere hadde bw'obanga oli eyo oli mu miliyoni 2 miliyoni 3 miliyoni 25 nakumanya kyogenda kukola ng'oli Uganda ng'omanyi ozirina ng'oli ekyeyo kikooye bw'ojjanga n'otuuka waneeno soko otule wansi tobamira bizinensi kyebagamba topapa wezuule soke wezuule ekyo yogedde bulungi okitegeera alingenda kasalamu andi wuliriza adde lwakigambye bwento nti bw'obanga oli ng'omanyi oli ku genuine salary ofuna 2,500 bw'osindikirako ez'omwana bw'osindika ez'omwana bw'okola bw'oti tosuubirayo bugagga nti genda era kyogenda okukola ekyamaanyi ojja kuzimbako akayumba ojja gula akataka ozimbeko akayumba okomewo bwana toyagala okuddamu otumba ennyumba eyo oddeyo yiye okitegeera hadde kati olina okukola bw'obanga olina obwo busente ng'okimanyi nti nno ofunye ezo ssente yes bw'obanga omanyi nti nno ogenda funa ezo ssente bw'okomangawo wano bw'oba olinawe outlets eddamu okubanga okyayinza okuddamu okutambula tula wansi osooka olowooze kubanga osobola obeera mu nsi z'Abawarabu n'okola emyaka 10 n'obanga olinga bw'obadde nga kino nakyo kyewakola ekyamaanyi wagula akataka wagulako kale ennyumba wagizimba weeri oba olinawo obuzigo obwosiso bwabapangisa naye ng'ekiddako tojja kukibala mpozi nga gweyo fikyayo gy'oba obaliddeko yokka eyo okitegeera kyeyo kyokka kyendowoozaamu ate kitali ku nsi eziri endala n'ez'Abawarabu zonna bwezityo bwe ziri yes tosobola kugamba kati era ekikuleetera okubanga nti omuntu afunye ssente mwezi z'Abawarabu olina kubanga oli muyaaye of course olina kubanga okuba emizanyo gya kiyaaye okusobola okubanga ofuna ssente nga toli mulombo ojja kubba kuba n'oba agenti ng'oli mubbi tosobola gaggawala ng'oli mwezi ensi kyova olaba nti osigala obonaabona osigala obonaabona ng'oli agenti okitegeera nti ojja kukwata akasente omwana omugane nti ogenda kufuna omulimu biki kyomujja kukola 1000 ziggwewo kuba nawo onoonya kweyiiya nalabako ba agenti mu Abu Dhabi be baakuba emiggo ne babambula engoye ne babayira ne Dubai ate mwabo mulimu n'ababba actually abantu bonna bandusa ku mbeera ey'ekisiru ennyo okukyayibwa kuba nina abantu abankyawanze goolaba ninamu abankyawa nga ganze Yasin simwagala naye nga lwaki agent ajja nagamba Yasin olwokuba amanyi ggwe olina erinnya amanyi abantu bakutuukirako nagaa nina emirimu okitegeera katagamba nagamba Yasin nina emirimu n'omugamba nti nakusomera eyo mu Abu Dhabi waliyo gayi bamuyita Rama yali alina mukazi we nga bamuyita erinnya ndyerabidde bambi oyo omuwala naye abo abantu kyenzijukira bambeererawo omayize lina sitole yake yatandikirawo Abu Dhabi omuwala yaani erinnya lye banaye linvudde mutwe naye oyo omuwala kyenzijukira nga bosi wange amaze okungulira tiketi buŋŋende kati agenti naye agamba agende omanyi sitole yange eno abantu tebagitegeera bulungi sigibawanga mufulusi jija mmenyako bumenya kati egyo emyezi ena gye nali mu house bosi wange agamba ono omuwala tetugenda kukola ki kukola naye tasaba beera ano omukazi kati nga gaye agamba tumuzzeeyo tumufunire tiketi akole ki agende kati bampa tiketi bampa Munnayuganda nvuge paka ku kisaawe nga mbuuza Omunnayuganda bakusasudde nti ye tobanja nti ye nteeka wano yali Munnayuganda kati olwo ntuuka nedda nga tebanabakungulira gundi nga tebanabakungulira tiketi nasooka nemalewa agent yandeeta ennaku olunaku lumu ennaku ezaddako gwe twagendere wa team consultant wasooka nobeereko nomwana ogende wa tugenda wa team consultant kutumiddeko nnyo nkwagala nnyo nina muno ekifaananyi team consultant nabadde nekeraga n'ekisiŋŋaana naliko naye asindikidde ka video kati tumala okuva ewa team consultant agent yankubira ngamba visa yo ogundi ki
tiketi yekuze Uganda bakoze eki bagirese jangu ogende agent yampa owa taxi yampa muna Uganda kati omuna Uganda najja nyumya naye musuubiza nti ngenda mukolako visa change asobola okundeka muki akoleke mwezi nkitegeera kati nga mubuza bakusa student bansasudde tobanja sibanja gayi nga muga nteeka wano nteeka wano nga gaya nzyamu nga nteekaawo kati mbeera ndi awo ku kizimbe Rama yali alina mukazi we so Kyeeyo yali akola bwa secretary ow'omugundi ew'omuyindi awo nkoma ate mukazi ko ka team consultant nkoma omugwatiro ya team consultant kazo kenkubuuze kati mukyala wa Rama tiyakola bamwembeera n'agamba nayinza okunzibira omusajja nedda twali tusula ku kizimbe kyekimu nga room yabwe eri wano nga eya team consultant eri waliwo ne Kyeeyo yali alina omusajja nga barista nga balina bed space kati wenajja wa team consultant nga saasulawo olunaku lulala kubanga liri lyali gwatiro nga abeera ajja kuzijjamu nga customer akoze eki aze kati nayingira mu bed space yali awo saalinda na mukama waayo kuŋŋamba mbunoba ekitanda kyekino nga nfuna ekitanda nga mbuyiwa bakubeerera babi nnyo nga bajja nga babuuza onaani kati ngenda sula ate eno ngenda bawa ssente naye nga nesente zegaba baasi ziina nkitegeera kyekigambe ate nze twabiranga n'abaana ze nasingananga abaana ne mbaga jangu webake ng'oba osulawo gwe kola ki webake sulawo bw'oliba oyagala olikola ki olijja no nga nti Yasin nkwebaza nze kankubireko nasingana abaana ku bus station bali bagenda na Sarukayima nga basuzeewo ennaku ezi bali abalenzi baali bana ennaku ezi tebalina kyakula tebalina kinemba siŋŋaana abaana abo ne mbagamba bwe nabasiŋŋaana kuba nali n'akagaali kange ne mbakwata nenga ne ngula emigaati n'eminene omanyi emigaati gyerye ne mbafumbira caayi omukalu buli omu yali omugaati n'agumalawo ne mala ebbanga ne nkwata nusu 15 ne nzibawa ne balinnya bbaasi ne bagendera Sarukayima nali ndawo nze nga nabava nakodda nga ne we nali nasengukawo naye omu yali alina ennamba yange gayi nankubira essimu naŋŋamba seeka nze nga sikyabajjukira ngaisondoza omwaka nga mulamba tusaba tusinkana tulona ku bus station ne mbalagirira bagayi nga banetedde 3,000 nze bibana benala nze bibana benalabako abajja ne banebaza ne ba appreciating ate nga just nakola bukozi ekyo kyokka saddayo ku appreciating abarama bambi ate toyinenyezebwa omanyi lwaki saddayo ku appreciating ransonga nanyiga nabawe ebitalo byange banoonyeza omulimu ne babirya kati yeyembeera kati nga nerabidde eti ate balina kye bankolera ekisinga kubanga mukazi wa Rama ye yagamba olagawa tiketi giyuze olanzibula obwongo kati olinze eki tiketi giyuze okole visa change nakwata tiketi yange nakola ki nagiyuzaamu kati nekyala kye bankolera nabagamba mumanyi kambalekereko waneno ku kakesi kange nja kukomawo nga ntambula nga ngenda Dubai kola visa change ngambaga ngenda kukomawo saakola ki saakomawo wenakola visa change saakomawo naye mweyo bed space gye nali nsuzeemu namalamu weeks 2 laba nga musibudde ekido kyange nantwala ew'omuyindi mubampe training awo nga ninze bankansolinge kati omuwala bw'atunulamu mu katabo kange ng'alaba mbadde kadama nagaba n'abaana bakadama balina ebizibu sijja kukola sijja musobola bosi wayinza omupressingako charges gayina ngoba okyegera so kati nkomawo eno nsula mwako karuumu mu ruumu yoyo omukazi nga mbeeramu bambi bamanja n'okumanja sente za bed space naye ebitaano wali wabiwaayo ebitaano nga nabiwalwa amanfunira omulimu bosi wange agenda okunsazaamu nga nina omulimu omupya okyegera kati bosi wange agenda okunsazaamu ampa tiketi ngenda ate nagenda kati oyo omukazi wa Rama yangamba nangamba kati olaga wakola visa change osigala onoonya omulimu kubanga abalala babavuga paka ku point of no return nga tesawa kudda mabega kati olaba ade abaana baali balina emizeeyi abaana babavuganga nga bw'omutuusa bwati n'omuleka ng'omuleka ayingidde wafulumira n'akola ki n'akomawo nga waliwo omulala ajja omukola ki n'akutuusa ddala akutuusiza ddala wali eri
paka nakulenga nokulengeza ngoma yosala akantu kalera akayingira nti no coming back. Nanga naye kati gwe bakuwadde tiketi ekuli mu ngalo ddawa. Tiketi ngenji yuza ne magamanyi munterekereko ku keese eno ngenda Dubai ngenda kudda. Wenagende Dubai nafuna bed space mpya. Ngangula bintu bipya. Yoga kantule wale. Nafuna bed space mpya. Yoga makantule wale. Kati kambere wano nonyo omulimu. We wao. Ng'atandika bulamu. Notandika obulamu obujja. Bayire buli mwalina story. Era abantu olina banyumiza story eyo gye wayitamu. Kuba omanyi abantu bakula bantu batulaba ne bagamba nti oyo. Interview next week. Yes. Kyo kituufu. Nze nja okubulira. Abantu batulaba omuntu akulaba tamanya waje wavudde oli otya nagamba oyo baali bwati. Omanyi batekako ebintu ebikyamu. Nagamba oyo mubbi. Nze bantekako ekintu nga ndi mu UAA. Nze kankunyumizeyo kasole. Nze waliwo omwami yesiri mwerabya ndoza naye kati abero era yajja nangamba Yasin. Alaika yoyo. Yajja nangamba Yasin, yajja nagenda ku restaurant nga ngenza okulya emmere era nalinga nyambala vest. Kati gayi nagamba abo babayaye bavuka bakuno be babbi abakola ki. Kati omwana mugana Yasin oyo ayina omulimu. Asala nviiri. Wa berimbika mbwerimbisi. Abagamba. Nebizire binali naka sente. Ngira nzija wano nemanga ndi mulalalala. Atali wabuli. Nga siri wa bulijjo. Kati munnange mbani mu Alufadi ku Kampala Road waneno mulaba azunga atambula. Ku Kampala Road. Ne mukola ki? Ne mukubire ngombe ne mugamba mukulu. Nengamba Yasin lelelelele. Nenga nzijukira kiri kye yayogera kye yangamba. Kye yayogera nga agamba nti ndi muyaye ndi biki. Ne mubuzo laga nangamba ngenda Mengo. Ne mungatula nkutwale ko nabiramu nenja musanetekamu SC. Kati kye nali nfa nali njagala akakase alabe nti bogamba nti bayaye. Ate eri wanale tuba bantu balala mukko. Bintu byanjawo. Okitegeera. Na tulamuloka paka Mengo kuba nali ngenda kuyogerere ne mutuse Mengo wali eri ne muganga. Weraba. Bwe naddayo Abu Dhabi. Bwe yandaba nangamba yagala bere chali wange. Nejuki yasoka kundizinga mundi ogwasooka. Okakuyisa bubi. Kumpisa bubi. Okitegeera nti omuntu ajja nakuteeka ginagamba nti gwe okola kino nena tamanya waje wakola ki. Omuntu kyasologa nti kale kamwebuuzeko ndabe kina ekinza okukola ki. Aba yagala akulemese. Oba yagala kwogera ekigambo ekinene nnyo. Gwe alabedera nga gwogwira ddala mu kinnya ekikola ki. Naye oba kiki bannaye. Bana Uganda baffe. Bala mbadde nkyakunyumiza ba agent abo. Ba agent abo nze kyancha ba agent nempira nga bantamye. Ajja nagamba nina emirimu nga talina mirimu. Nga ne yeeyiya bweyiiya. Nakusomera nogamba omwana w'abaana nti omulimu weeguli, omwana n'omugamba nti basasola sente bwezi, omwana akwala sente zo n'azikuwa. Nga tolina nawe ky'ofunyeeko wadde n'okola n'oziwa. 3 n'otolako 5 gw'okimanyi. Gamba nali nina 10 ezo obukadde obwo obwa Uganda. Mwana. Ngambalizeeko bed space mbazeeko Gayi ne muwebi 5 naye gye yantwala nakolayo bambi weeks 2. Kati Gayi we yategeera nti nawo undi visa yange ebadde ya Bwakadaama. Nagamba ono tebannamu kansoling alina ebizibu nani ne boss we tetugenda bambi Gayi yankompensatinga ddira mbina. Bwabanga yakuwa well and good. Ne kati mulimu ne kati nabayindi bafuka babbi. Omanyi kane sizakyuka kati nabayindi bafuka babbi akola office n'enyirira nateka ekinora abantu nno kyamaanyi nnyo najja nabaga ngenda bawe emirimu. Namala n'abazengo kaze gwe nasinga n'abaana ku bus station nga balinga 9 ng'omu Nigeria n'omu Filipino beba bagamba nti wali emirimu Abu Dhabi ne babatisa ensawo zaabwe. Kati omunaijira kiyakola yabakuba sente bagiyita walk-in. Naye yabagamba shuwa deal ogenda kukola ki? Ngenda kuyitamu. Nga nelisiti nga zinaziba wadde bwati. Muleteeza medical 3. Kati yo yabajjako 2,200 nabaga shuwa deal mulimu wegulize milioni ezezi. Bava Dubai abaana. Nabasinga na ku bus station Abu Dhabi n'engugu zaabwe. Omunaijira yalinnya naba. Olumu nno kaba kalasiti. Kati kali kalasiti kangonyemizi. Omunaijira yakunganya sente. Namanya ndoza nagula ne ya ticket emuzze ewaabwe. Namanya nti bana bale banatuka bwe bati enyonyi yange yasameka yasawa 10 nti nabagamba buli omwa muberewo kusawa mu 7 zenyini mbenga we muli. Bagenda eno bali mu check-in ngeri. Ne bajja kati sawa 5 zatukanga bali najja nabalaba nako nabagamba let me go and get a bus. Nga we bali emigugu gyabo bali namugenda mu accommodation abana n'abalenzi. Nagenda nali nyenyonyi. Nagenda nali nyenyonyi bali ndo omuntu ngamulabako. Nasinga nawo abawala sinyo bayizana okuzijukira abo. Nembakola ne matwana ne magwira KFC. Balina okubanga bajjukira abamu abakola ki. Nenondamu abamu be nakola ki nga ninga ine essomero.
So kati omwana bw'omulira ssente ze gye emiggo gye twalaba ku katimba. Ku katambi nti baana babakuba nze mulimu ba agent bakubanga be bakuba nenga babakubira ddala lwa nsonga. Wali obamanyi? Ate kubamanya gamba nga nange banzi bakongeri y'abaana. Omanyi omwana ajja gy'oli naga gwe nkumanyi. Bw'omugamba nti nno mulimu weeguli nakwata se naazikuba gonozikuba noziwa agent. Kuba okimanyi shuwa ddiiru. Agent ne sente zo naazikuba gw'omuzigo guba guddirani si ggwe. Kati nze bwe kyali kyobulaba nti nali nabakyawa nnyo nti yagamba nti alaga nti Yasin mubbi naye nga oli yakoze eki yamubbye n'aleetera eyembere okubanga ekola ki etuukawo kati kyobulaba nti baali babakuba ne ŋŋamba babakubire ddala oba okitegeera era balina engeri gye bagaa nti babakola n'enkyaya ddala ebintu byaba agenti nona agamba muze n'emirimu nfunira abaana emirimu mbamanyi tosobola nti ofuna omwana omulimu nga gwe tolina mulimu nga ate nawe oli mu overstay kati gye bali abo kati bayiga okubeera ku internet kuneeno ne batamanya n'abayindi bennyini nabo bafuuka bayaaye akola office n'enya n'agamba we recruiting tumala biki ne baziba kuŋŋaanyaamu okugendayo okuregistering nga 10 ogenda okuddayo nga office teriiwo nga bazigadde nga office teriiwo ebyo ebintu bye nayagalanga okulaga abannayuganda bambi we natandika Kyeeyo update show nga ndaga obulamu bw'abantu abali ku Kyeeyo nga njagala mbalage ba fake agency ojja otya Dubai oyingira otya mu Dubai otuulawo otya bed space biki abaana abo boolaba abandaba abasinga obungi we nali ntandika eno channel nga bagiwakanya nga bagamba tejja kubeerawo on top of which bankolako kakuyege ne bankolera zi video ku Facebook ebyo ebiseera TikTok yali tenayatiikirira nnyo ne bagamba DJ Aleese camera mu bed space atulabisa akola bwati ne bwati naye nagenda okutuuka ku TikTok bano abaana nga bebeerabisa nga balina n'akazannyo kasiri bakayita bed space nga bakazanyira mu bed space wakalabako naye nga nze sijja kulimba sitwalangako ku kamera mu bed space nentunuuza mu bitanda by'abantu ki wabula naleeta omuntu landlord ayina bed space najjalanga eki bizinesi ye bannange gayi yanvuma yafuna shares nze nakakasa ninga abanaye bad news can spread so fast gayi yanvuma simujjukira namujjukira naye gayi oyo singa mbadde mujjukira naali agadde saawa eno alabeko midi eno weetuuse naali agadde gayi oyo nkugambye oli gayi page ye yali mpya naye yafuna ndooza 1000 olw'aba followers n'ayogera ebitategereka yayogera ebigambo gwadija kigozi simanya biki era wano tujja kugoba mu Dubai poliisi ejja kukwata nalinda poliisi enkwate ebbanga lye nakolera Dubai nga nkola video nga sijiraba bwejja bebo bannayuganda bafekinga life bebo bannayuganda najja naye erungi naganze ndi mulungi naye nga naye akimanyi nti si mulungi okitegeera Bwamalaaya abajja nawo zambu nno tojja tutekawo kamera tulaga kamera nga laki tubawula kitufu nti mutufu musula mu bed space neda soko mbere kyajinzo gano omuntu nti tusula mu bed space omuntu muwulira omuga katanda kawagula sadira mu bitano gye mitwalo 5 aga Uganda ate ngeddeira waberangayo nakebibiri mugambe nti obutanda bwa 3 mu Dubai ntosula ka wansi ka lusanva kaddako lukaga kaddako kameka bisatu okitegedde naye kati byebyo bye twagambanga abantu kyovolaba omuntu yavange Uganda najja Dubai nazirika nga tuse mbulamu bwabadde tasuubira okitegera kati kyovola nti media yange yalaganga nnyo obulamu bwe butyo ng'abantu bakikyawa nnyo nze nalizemu oba oliawo okuddayo Dubai kozi wali tewammenye naye nsaasobola nakuddayo nga mpulira nakoowa omanyi kankubuulire buli wobeera mu bizimbe omanyi ebizimbe biri obimanyi ojja kwambala engatto eyo ogiguze tegenda kubeerako nfuufu ogende okubye ekifaananyi ku kizimbe ekirungi ennyo oteke ku social media ofune likes ofune ekiyo TikTok kati yajja okole video bagambe obulamu bwolimu buli butya nengo ogenda kuvayo demo katanda bwefunye bwoti okitegeera nze sikweka bamanyi mbadde ne banga ne bed space nze nalayira nagasirisuula bubi era nze bali bamanyi obuliri bwange bwoba oli mu bed space osobola okufuula ekitanda ky'okuba ekyakabi okuba ekyakabi ako ke gabeera amakaago kati nawe oyinza gambira kave yebbeeyi ebyoya tewebika okitegedde esine kubaga obugo abaana kati tosobola kulima mwana gwenze kankubuulire natuuka ekiseera nennemesebwa ge mazima Emboozi next week onhostinga gwankyaza nga woogenda nolaga abantu gye basuubula gomesi abasuubuzi ba gomesi nga beeyiwa mu kabokisiko olinye mu bizinensi yaffe bw'ogenda mu speya n'ogamba abantu nti eno gye batunda speya
abasunzi ba spare nga bayingira mu inbox. Exactly. Nagenda okulaba nga mbutufu omulimu gufuuse muzibu. Katadde kye kibayita bana Uganda. Omulimu gufuuse buzibu nga content mpulira mmenya. Bali basobola okubenga era next week emboozi yange mugirinde. Wallahi era tujetaaga osobola okubanga ogitunyonyola kyo kituufu. Kye bayita bana Uganda nti muna Uganda tajja kulaba kyakola kikuba noonya waliira. Okitegeera ntajja kugamba nti obulamu buliwo buti nenga naye kimanyira akimanyi nti si bwe bwo. Kye bayita okuba nti tufekinga obulamu obwo tuba tuyitamu. Nze bwe gamba nti siri bulungi era mba siri bulungi. Ne kati munega tasobola kubanga akikola ki ng'akyogerako ajja gamba obulamu bwe tulimu bwakabi buli kimu kyonna nenga naye ajja kuddaawo. Abantu bangi bazze Dubai sebo ne bagweri ne bazirika bangi. Nze nina omuwala waliwo omuwala agent yamutwala ayina diguri waneeno ofuna bulungi yamutwala mugamba ogenda funa $3.5 ogenda kuba receptionist natuka eri yamutuza mu office zaba housemaid. Omuwala yampereza message nangamba Yasin nsaba kunyamba nze nange bampadde bwi namba yo nyamba. Nagenda ne mugamba oba ogenze nga bagimugjeeko ne mugamba oba ogenze mu kiyumba kkiriza obeereyo kuba tebakyali kyozza. Yakomawo reset wali waneeno naye juice yagamba sikirabango yagamba obulamu bwange bonna siriddamu kulaba kwoyo guy n'obulamu bwe bonna. Okitegeera kwegamba obulamu bweri abantu bagala kwogera mazima. Omuntu ajja kujja gavumenti kino kiri bwe kiti nga si kyekyo. N'obulamu omuntu aba alina okubutegera n'ovaano ng'okimanyi nti kyengenda mu nkimanyi ngenze kupambana. Kuba nze wone kampani wanene zatwalako abaana n'abasuula eyo aleyini eyo abaana babeera nga tebalina mirimu naye nga wano zibaggyeko ssente ezikola ki ezitegeerekeka. So obulamu bwe butambula embeera bwetu balina okubeera n'abantu balina okukimanya. Wicha jatuja oyino tuwayo ka story oyino tuwa story eyiyo kubanga story nyinyo zikyalimu. Abantu balina otegera embeera yeeri abantu balina obumanya nti obulamu bweri si bwangu obulamu bwa hasolinga wonna woba ogenze okitegeera oba oli kituufu obulamu bwakunoonya ate obulamu bweri bwakufekinga nnyo nti omwana ajja kuba afuna 1500 aje ku social media afuna essimu eyakabi asobola okweteeka mu ndabiramu n'agira bw'ati naye ati ogenda mu dduuka erikozeeko n'ofunayo ey'olunaana n'oganja adduzaawo omwezi ogujja nja kukola okitegeera n'ogula engatta ennungi n'onyuma naye nga naye mulimu nnyini mutima okimanyi mutima okimanyi ndi tisirina ng'omanyi naawe nti ojja tuuka ekiseera okole ki ate ne kino kankigamba abaana bw'ofuna ng'omuntu ye n'akutwala n'akutuusa eri bulungi nnyo ng'olaba nti n'olina w'otandikidde takuyisiza bubi akuwadde aw'okusula ageza okukubeererawo okitegeera lowooza nnyo ku oyo omuntu so si kumwogerera bukyamu kuba oli aboogera obubi naganze ge yandeeta nakola bwati ne bwati nga tebakukozesa okitegeera n'omuntu abanga takulimbye nakola nakola nagamba obulamu bwange buli bwe buti wano tutandikira wano nga takubuulidde nti nno ogenda kutuukira mu masanyu ogenda kubeera na happiness. Manya ekiba kyakututte ekiza okuba nga kibanga okola balina okitegeera obulamu bweri si bwe bulamu bw'okuddawo mbogenda kubeera mu happy all the time. Kati okumanya nina akasole kenjagala okuba nga nkunyumiza ate bonna watukkiriza tukome wano wannaye tujja kubeera tubaddamu next week obulamu bw'ekyeyo nga ndi ne Yasin. Eno episode yaffe eyokusatu tweyanze okutwaliriza yakusatu yakuna tweyanze okutwaliriza n'okujjaniriza mwebale kutulaba. Next week yagenda okunhostinga mbabulire ku bulamu bwange obw'ekyeyo. Mbeerawo ne Jona ku kamera okubaweereza life experiences and adventures, TikTokers edition, your latest updates and celebrity news. Yenze HK Media Hadija Kigozi mweraba.